hallelujah, 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 hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. This is morning breakfast. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwange, neebaza Mukama ku lwa buli ssekinoomu ali mu kifo kino. Naawe ali eyo morning breakfast yonna gyekusanga, ngulumeza Katonda ankoze obulungi obutenkanika. Wabaddewo omuyaga gw'empitamu, naye Mukama ankoze obulungi obutali bwa bulijjo. Okusookera ddala neebaza omusumba the rich woman Sister Jackie, agonna amanya nga muyita Sister Rich Woman. Omusumba oyo ayimiridde mu bigere byange, ayimiridde mu kifo kyange, n'aweereza akabanga ke mbadde nga siriiwo. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwe, neebaza Mukama amuwadde ekisa n'amafuta amukozesezza. Omusumba Rich Woman Sister Jackie, yonna gy'oli Mukama akumpeere ennyo omukisa, na buli ssekinoomu abadde awuliriza Mukama akutuweere nnyo omukisa. Osobola omutesitingako yonna gy'alina omunoonyako mu inbox ye singa oba oyagala okusabako naye oba n'omusanga direct ku online church. Neebaza Katonda ku lwa buli ssekitoomu. Mwebale kunoonya Mukama, mwebale kwagala Katonda. Nkugambye wabeerawo omuyaga, the storms simanyi gwe storms gy'oyitamu, simanyi muyaga ki gw'obadde oyitamu. Oyinza okuba ng'obadde oyina omuyaga gw'oyitamu ng'ogwange, naye twebaza Katonda, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, amaanyi ge weegali okusinga ogwo omuyaga oguba gututwala, omuyaga ogubadde gufuuse omuyaga. Katonda mulungi, yeebazibwe oyo Katonda wa Isirayiri, yeebazibwe oyo Katonda asinga byonna. Bingi byensobola omwogerako nga nkwanga obujulizi. Oyo eyasisinkana omukyala oyo mu kibuga ku mulyango gwa 9, n'alyoka amugamba, omukyala oyo yali afiiriddwe omwana we ng'omwana we gwalina ogu. Omukyala oyo nga namwandu n'amugamba guma tokaaba. Oyo yasobola okugumya, yasobola okuggyawo omuyaga. Oyo yanyambye mu mbeera gye mbadde mpitamu. Neebaza abaweereza mwenna na buli ssekinoomu omuntu abadde ali eyo ng'agezaako atwalayo akadde n'ansabirako. Gw'abadde akikola ng'okikola ng'ogezaako n'otwalayo obudde oba n'oyimirira mu maaso ga Katonda n'oteekayo erinnya lyange ng'osaba Mukama Katonda nyambe mu kye mbadde mpitamu. Kwe kusaba kwange Mukama akusisinkane, Mukama akusisinkane, ogwo omuyaga oguli mu maaso go aguggyewo. Embeera gy'oyitamu Mukama agikuyisemu buyisa n'obujulizi obukwatikako n'engalo. This is morning breakfast. Amakya ga leero tuzze n'olunyiriri. Katonda gwe tusinze omulamu ye Katonda yekka asobola okuyamba abaana b'abantu, teriiyo mulala, kubanga ye yatandika omulimu omulungi mu ffe era yalina okugumaliriza. Wulira olunyiriri luvudde mu kitabo ekya Zabbuli ey'ekikumi-mu-7, Zabbuli 17 olunyiriri olwa 20. Dawudi agamba bw'ati, atuma ekigambo kye, n'abawonya, n'abajja mu kuzikirizibwa kwabwe, n'abajja mu kuzikirira kwabwe. Mukama atuma ekigambo kye n'abawonya. Oyinza okuba nga toli mu bantu bangi, oli bw'omu nga bwe mbadde, naye ng'olina kye weetaaga okuwonyezebwa. Ku makya ga leero Mukama asindika ekigambo kye akuwonye, akuggye mu kuzikirizibwa kwo, akuwonye. Ye Katonda yekka ayamba, kubanga wano Dawudi ayogera nti Mukama atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira kwabwe. Weewaawo oyinza okuba nga gwe ky'oyitamu okiyitamu wekka, kyova olina okugamba nti Mukama otuma ekigambo kyo ne kimponya ne kinzija mu kuzikirizibwa kwange. Simanyi ky'oyitamu gwali eyo ku makya ga leero. Njogera n'abakyala n'abaami bangi, naye ng'olina embeera gy'oyitamu, okuzikirizibwa n'okuwonyezebwa. Okuzikirizibwa Sitaani yaba akuleese
nga ayagala ozikirizibwe kubanga yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Naye kuno okuwonya kwolaba mu lunyiriri luno kuva eri Mukama. Kyova olaba Mukama akutumira ekigambo. Dawudi yali ku ttale ng'alwana n'ensolo zonna eza buli kika, alunda obuliga bwa kitaawe. Mu mbeera eyo Katonda ng'ayina musindikira kigambo kye amuwonye mu mbeera gy'ayitamu ey'amalubu, ey'empologoma ezaagala omulyako ebisolo by'alunda, naye yennyini okumuliira ddala. Naye ekigambo kya Katonda kiri weewaawo. Katonda yennyini n'atuma ekigambo kye ne kiwonya Dawudi mu mbeera eyo. N'olaba ng'osoma Bayibuli ng'ekigambo kya Katonda kikulaga nti yakuba empologoma n'aziwangula, n'akuba eddubu n'aliwangulamu amanyi. Ye Katonda atuma ekigambo kye ne kizikiriza buli kigambo eky'omulabe Sitaani. Simanyi mbeera gy'oyitamu, naye nkwegayiridde ggwe ng'oli eyo, ng'olina omuyaga gw'obadde oyitamu, nga nange bwe mbadde nina omuyaga neebaza Katonda akola ebyekisa, yampadde obujulizi, era akyakola obujulizi obulala. Naye naawe ali eyo osobola okuba ng'olina omuyaga gw'oyitamu, ng'ekigambo bwe kize gye tuli ku makya ga leero. Ekigamba nti atuma ekigambo kye n'abawonya. Kati okwo okuwonya kw'olimu weetaaga okuwonyezebwa. Ekigambo kya Katonda kirungi. Katonda atuma ekigambo kye n'akuwonya. Omukyala ng'oli eyo, ono bizinesi y'obwomwami yaggwawo, kati oli mu mbeera ey'okuziikirizibwa kubanga Sitaani yaleeta embeera eyo ey'okuziikirizibwa. Naye Katonda mulungi, agenda kutuma ekigambo kye kikuwonye. Ali eyo, bintu bingi ebireetera omuntu okuzikirizibwa, naye ekigambo kya Katonda kigenda kusisinkana eyo, era kikusisinkanye essaawa ya leero, kikusisinkane yonna gy'oli kikuwonye. Ali mu muzigo nga bakugobaganya, ekigambo kya Katonda kikusisinkane kikuwonye. Anoonya omulimu, oli mu mbeera ey'okuzikirizibwa, emirimu oginoonyeza gibuze, ekigambo kya Katonda kikusisinkane kikuwonye. Kikusisinkane yonna gy'oli. Embeera gy'oyitamu oli mulwadde, obulwadde bukufuukidde obulwadde, ekigambo kya Katonda kikusisinkane kikuwonye. Akituma amaanyi ge weegali nze ngalabye. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda nkwensinza omulamu, weebale omununuzi wange, weebale Katonda ow'ekisa. Oyogedde okuyita mu kigambo kyo ku makya ga leero, oyogedde gye tuli okuyita mu kigambo kyo Katonda ow'ekisa. Nsaba n'abakyala n'abaami mu kifo kino, na buli ssekinoomu awuliriza morning breakfast yonna gye musanga, weewaawo nga waliwo abalina embeera ze bayitamu Mukama, balina omuyaga gwe bayitamu Mukama, balina ebizibu, balina ebintu byonna Sitaani bateeka mu maaso gaabwe. Katonda wange ng'ekigambo kyo bwe kyogedde gye tuli, nga kigamba nti otuma ekigambo kyo nakibawonya. Katonda ow'ekisa, sindika ekigambo kyo Mukama eri oyo omukyala n'omwami, eri famire eyo yonna, eri abantu abali mu nsi ez'enjawulo Mukama, ekigambo kyo kibawonye, kibajje mu kuzikirira. Kwe kusaba kwange Mukama eri buli mukyala na buli mwami ali mu kifo kino, eri omuntu ali eyo ng'alina embeera gy'ayitamu, omukyala ali eyo ayayaana, ali eyo ng'ayagala kufa ku mawanga, ng'ayagala kudda waabwe, ng'emirimu gyali akola gyaggwawo, naye ng'embeera kati gy'ayitamu yakuzikirira. Katonda ow'ekisa, nkwegayiridde mutumire ekigambo kye kimuwonye, kimujje mu kuzikirira. Ekigambo kyo kimuwonye, kimujje mu kuzikirira. Kwe kusaba kwange Mukama, nsaba n'abakyala n'abaami, nsaba na buli ssekinoomu ali eyawuliriza ekigambo kino. Katonda ow'ekisa, ku makya ga leero tuma ekigambo kyo kiwonye omukyala n'omwami ali mu ddwaliro, oyo omulwadde alina endwadde zitategeerekeka, be baateeka mu kalantiini naye ng'oluusi si balwadde, naye ng'embeera eri eyo naye baleetera okwagala okuzikirira. Mukama Katonda atuma ekigambo kyo yonna gye bali, buli mukyala na buli mwami embeera gy'ayitamu, n'oyo ali eyo nga naye takyalina ssuubi. Katonda ow'ekisa, gwazzaamu essuubi. Ekigambo kyo kibasisinkane, kibawonye, kibajje mu kuzikirira. Ekigambo kyo kibazzeemu amaanyi, ekigambo kyo kikole obujulizi. Omukono gwo Mukama nagwo ngusindikirako ekyo ekigambo kyo. Katonda ow'ekisa, omukono gwo ogwo ogw'amaanyi gubalokole mu mbeera eyo. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Katonda ow'ekisa, sisinkana abakyala n'abaami, sisinkana abaami abanoonya emirimu, sisinkana abakyala abaagala okuddamu okukola bizinesi
bizinesi zaabwe nga zaggwawo sisinkana abantu bonna abalina embeera gye bayitamu naye Katonda ow'ekisa nkwegayiridde batumire ekigambo kyo kibawonye kibajje mu kuzikirira. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Omunnazaaleesi. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu ayagala okulokoka. Teeka emikono mu bbanga gamba nti hayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu nate neera gaddemu mugambe nti ayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okusiraana, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Twebaza Katonda. Guno omwezi gwali gutandika n'empeereza ekyawandiikibwa nga kigamba nti guno gwe mwezi gwokka ogugenda okubanga gwe gw'olubereberye ogugenda okusooka mu myezi yonna egiyise. Guno gwe mwezi ogw'olusoose ogw'olubereberye mu mwaka guno. Ekkanisa zagguddewo. Ali eyo nga walokoka mu kuyita mu morning breakfast ku online church naye ng'olina kkanisa eryawo okumpi eyagguddewo, gendayo bagambe nti nalokokera mu online church mu morning breakfast, bagenda kukubuulira ebiddako. Bw'otuuka mu kkanisa zino baaziragidde zingiza abantu 7. Gwe bw'oyingirayo n'olaba ng'abantu abamu batudde ng'ennyaanya eziri mu plywood oba eziri mu kibbo, abalala nga balinga emiyembe egiri mu kasero. Toyingira oba omenya mateeka, naye eyingira mu kkanisa nga baalambye ng'olabira ddala ensanvu ze bayogedde zibulako. Bw'otuukamu nga togenda kubanga okola overflow, omwo mwoba oyingira obabuulire nti walokose mu linnya lya Yesu. Mukama abampeera omukisa abanjagalire wiiki ennungi. Emmanuel.